Wani agenda ofuna kadi okuva oliwe yakuba enchungwa n'ava kifo kye yesimbyeko zaalikawo ne Machindi West n'agenda mu Man MP Kampala. Kati waliwo embeera eriwo wakati nalabya foot soldier abamu ng'egaali engeri gye bagikumamu y'amaanyi nnyo ddala. Of course omuliro gulina okubaawo because bonna bakyala b'amaanyi. Zaalirika abadde speaker wa Kampala ng'amaanyi agayina. Then Noli abaddewo amaanyi agayina. So of course you expect a division mu bawagizi baabwe ababawagira. But kyesaagala bye bisongovu bye beeweereza balina okumanya nti tebalina kweweereza nnyo bisongovu because at a certain point you will need the other party nga bamuwadde kaadi. Nina aka video kedalye kwefu ng'oli mu space bakatafu setapuse ne bagamba nti wabadde nga wa SFC abala ne bagamba nti waliwo ekyabadde kijja ne weeraliikirira ennyo essimu n'ogiteeka olina ensawo y'empale eyo mbwekomye eno wansi mbwataddemu essimu nekkirira paka wansi akavidiyo ako obuzibu wabaddebazibu nadde okushayalake wano naze stage manager kati omuntu yenna yali abaddeko baaka stage osobola okumanya lwaki essimu olina okubanga ogikyusakyusa buli luvannyuma lwaki bweva muno bwedda muno bweva muno bwedda muno ate ng'ogimanyi amaanyi ogamanyi kati omuntu yenna ng'olaba akayanya enkyusa y'essimu omanyi amaaso tegawera. Omuntu nga wamaaso gawera olina okuba vigilant. Divorce toweefula tokikola wamma ne bwateresa essimu maawe nabale sikigendedde musoke eno gyadotereka mu nsawo esebo essimu etagaza kakati olina buli woyimirira olina okuba omanyi ati omuntu kati bw'osanga omuntu apaakinga buli wasanze omanye motoka nfu tuli mu kivulu essimu ogikwata bw'oti ogissa mu saati owagisteka wano naye zino olina okugiteekamu ate n'osooka omagamaga ani alabye ng'agiteekamu olaba yaba bakulabye ng'ogikyusa ale ng'ogizza eno iPhone yadde kumalako emirembe bulungi kwe kutunulanga buli akuyitako oba omwekengera olunula bwoti n'ogamba oyo bagamba muwalo yaddajja n'ogamba katansanga wanveewo kale ku Celebrity Track Extra UG ogamba otya omulungi atulaba kansubire nti oli bulungi era nkyali kalowoozo kaffe kale abagagga baffe mutulabe abagagga baffe ndinako maliza kano kabeerako nina vakantu kange abagagga baffe mutulabe utegedde najibu wekagenda ako gigenda kugenda kwera omwezi mulamba nga Mukeze Express etandise ku CBS omwezi guweradde kwefu enkya era enkya tugenda kusala keeki senkya akantu sebo akantu kakuwadde mugenda sala sameka keeki sawa 4 so kantu kaleeta okakwata akantu nga tujaguza omwezi mulamba nga tukola program Mukeze naye kwefu waliwo saakufuna naye ebigambo ebyayogerwa ng'ovudde ku Kalasamayanze ebbanga lyamala ng'oli off air kyemanyi nabo byakutuukako kwefu agobeddwa ku CBS oyo twamuwonye waliwo abaga twamuwonye bigambo bingi nnyo naye nga kyemmanyi mu transition ya radio ne TV wabawo akaseera nti oli bw'aba akyusa wawo space wakati awo nti awummulamuko agenda okudda nga mupya abantu tuyisa banyola tutya nti wawo transition before nga tonakusala mugambo wanaku 3 oli akava ku mpewo nti bamugobye ku radio ebigambo wabiwulira nabiwulira naye byali byetaagisa tokability oba ogyetaaga ebimu kubikujja ne ku mpewo nga teboogedde balinga balanga bulanzi nga 23 nga 23 nkyukakyuka ejja actually zazirina kuba na weeks 2 nga tetuli naye ne bazisala nefuuka wiiki emu but kyatukolera at least abantu batandika okutuwa attention babagobye babazeno babakoze kakati bagenda okulangirira nga at least buli muntu
ali aware of what is happening in CBS. Chamanyi nti enkyukakyuka eno bwe bezijja mu institution ez'enjawulo katugamba radio bane TV omuntu amanyidde Dr. Kwef emyaka 10 mu Kalasamayanzi ku CBS ne bamuza wano wansi wano abamu bagamba kale akyuseemu ne wano yabasigala bagamba nti nedda ffe twagala wali transition eni yali etya kuva mu Kalasamayanzi kukirira wansi wano okukeera. Of course in the beginning nga bakabitu kyetugamba buli omu weekanga change shocks everyone. Okitegera ne bwoba obadde olya muceere na nnyama byosooka okulya nga bakabisa ku sowaani tebiwooma nekyekimu ne bibakwongeza wali okyegereza ekyo bibasoose okuteerako bwe babire ng'obadde olya muceere na nnyama bw'ogaba nyongera omuceere n'ennyama bye baddako okuleeta biba tebiwooma kyekimu kituufu emmere esooka ebeera ewooma ate ogibaamu n'amaddu kuba enjala eba ekuluma kati eno bagenda ogireeta olwedde ng'okkuse otandise okukkuta otandise kati okulowooza ebintu ebirala oluusi ennyogo g'okusinga gye basoose okuleeta oluusi eyo kya nnyo kati onzijukiza twagenda n'embaziira eyo enwemwanyi batukolera olusaniya nga tuyina amadwa eno ng'ewoomi badraavu batwaleyo endala agenda okuleeta endala nga imuli ennyama y'emu naye nga byebiri byanjawulo. So change ne bwebanga it's a slight change shocks everybody. Kakati sasira change nga is not a slight change. It is omuntu kukyusa bakujja kushemba bakuteeka kushenjala. But psychologically kisooka nikutawanyamu wiiki esooka bakakikugambaawo notandika okulowooza ebintu bingi because one you fear the unknown. Omanyi buli muntu lwaki abantu tutya nnyo change waliwo akantu kokoba wa masteringa ng'omanyi kano kakalasa nkasobola myaka 10 ne oba wakukongeramu olina byoyongeramu biba bitono but bakugamba otandike show empya so that unknown obeera ogitya musayi guba gudduka oba oba ngenda kwogera biki oba ngenda kugamba ki show eyiseemu abasajja ab'amaanyi obanga omupya show eyiseemu abasajja ab'amaanyi nengo muzindalo gwegumu but mugenda kudda muddo obwenjawulo webuza abantu b'okumakya abo ngenda bagamba ki ngenda like bo banaatwaniriza batya because audience zaawukana bo banaatwaniriza batya kakati obeera n'ebintu bingi nnyo kati psychological ojja weekansolinga ne bafuna abantu ne boogerako naawe no consultinga wano nawali mpola mpola n'ogenda ng'okissa mu mutwe ng'okyegamba so twagenda okutandika okukola nga 23 of course twali nervous because even the previous day on Sunday twali fenna ne titi nagenda ku church ne musangayo twogereko ne mukama alejjajja goti mugaye baba waliwo ekijja naye si muntu mwagenda ku church musabe titi namusangayo ku church ye wasabira naye nabeere waka naye nga mukyala babayi tugendeko ku church y'abatiti ati simbeere nga mulaba wali eri muganda wange ne tusabaawo nemugeramu ne jjajja godi ne bwababa sinze enswala gojja okuswala tukalimu fenna totuleka ssebo so bwe twatuuka enkeera ne tutandika of course byatutawanya tugiyita Kalasamayanzi tetunamanya omanyi bwoba wakajjobera ne obanga muntu avudde Bulaaya ne sente investment zikutawanya boteka mu kino kikutwalira ebbanga okusettlinga omanyi ogamba naye omanyi kasene endazissa mu kino kakati nga tugamba oba kati oba kino kyekiba kidda wano ogenda olaba naye ekyo kidde wano kati twataddemu bingi ekyo tukijjemu tulina bye twasuula tulina ate bye twayongeramu so it was ate nga n'abantu batwesunze nnyo abantu nabo nga batwesunze nnyo bwe bali abamu batwesunze abalala batusunga abalala banyiivu abalala banyiivu okitegedde kakati it was a cocktail of mixed feelings
side yaffe ne audience naye twagenda bwe twavugayo ennaku zaali 3 tugenda otuuka olw'okunafu kuba ekyatuyamba nti twasigala fembi kyanjawulo okuwaata omuntu omupya oba chemistry oba ozimba muzimbe biki naye kati wano muba mwenna mumanya nti omanyi tutambuze kino nekino so ne tusumulula tugenda otuuka bayirwa kusatu nga tutandise okimanyira tugenda ovuga wiiki neggwako tuvuga wiiki ey'okubiri nekolera baaba eno enkyukakyuka yagwa bugwi mwali mugyetegekedde bali tugyetegekedde bagitugamba I think in February omwaka nga gutandika naye nga yaliyo mu pipeline okuva mu December nga mweri eyo ogiwuliramu nga naye tenabeera official so mu February ne batubuulira ne tutandika okwetegeka awo nawe twategekera 10 years of Kalasa ffe nga tubasiibula naye nga ate twagala kibagamba kumba olwo tuyitamu because we felt bad okuleka abantu baffe era twali tulina kyuka mwezi gwali gwa 3 twali tulina kyusa gwa 4 ne batwongerayo paka mu gw'omukaaga so ne tugamba weho kati tufune obudde obusiibula abantu baffe so indirectly twabayita ne tubasiibula kati bo balowooza tugenda myaka emirala 10 kati ffe nga obwongo bwaffe bukimanyi nti we are saying bye bye to the lovely people betunatambula nabo bajje in the morning tewali buzibu abana aba basigadde because of their schedules nabo tewali buzibu banatukopa enamba kati so far guno mwezi gwe muvuzeeko nga mukola ku macha wano awasookawo okukeera omuntu obadde omanyidde olusooka kanje essaawa 2 tuli ku station kati wali otuuka ssaawa 11 waza ngenda otuuka ku masengere ng'eyamaanyi no kati ekyatuyamba nti ffe twalinga abaakola edda lihaaso y'okkeera because even before nze badde nkeera okumala ebbanga lyonna ekintu kyonna nze ekitakeera kimpa obuzibu era ensonga lwaki nasobola n'okufuna omukisa oguproducinga sumulula kuba obudde nabulina nga baisaawa sumulula zeetandika mba nazze edda nze I used to be at Bulange 6:30 lwenkereye 7 naye nga ate nkola ssaawa 4 kati obudde bwaliwo kati ngenda otandika okuproducinga sumulula ng'olwedde wendi kakati okuŋŋamba nti ogenda kudda mu mukeeze nga nsikamu busisa eddakiika 3 kuba alamu yange bwe nali njibinadde ngicu actually alamu yange nagisisemu busisa eddakiika 2 kuba luli yabadde ekaaba 11 ne neetegekaawo biki n'ensimbula naye kati nagisisemu ddakiika 2 nti ku 10 evuga nosooka ogisunuuzingamu kaawo 30 sekendi nomala noyigirawo oti neddamu naye ze eddakiika 10 zidduka boyi kuba gwoba wakanyigabo togenda okudamu so netukimanyire ekirungi kasita omala okweyiwako amazzi omubiri ne guzuukuka mu kkubo temuba kintu kyonna obeera kwalaali ng'ogguse so okukeera kyekyalo si byemu ku bizibu bye tulina titi yo yasangibwa ate akeera nnyo titi baisaawa 9 aba azuukuse era abatera okugoberera status essaawa 9 aba azuukuse kati luli yazuukukanga n'addawo buzi kati bw'azuukuka wano taddawo akoona bukoonye n'ajja bw'aba wakuddamu kwebaka ate ensaawa 4 ziba wala ng'oddayo ng'opowa ng'ozuukuka ekiro ng'ogenda okkuba endongo ng'odda ku makya ate nga tusumulula laga mwezi gutambudde kutya so far so good bintu bingi bye twali tusubwa nga tetukola ku makya bintu bingi so you know wabeerawo that life outside work kakati obudde obwo nabwo otandika obupulaningira nomanya kati nina okuva ku ssaawa 4 paka nkya ekitegeere n'ogamba okay because buli kibi olina kinoonyamu ekirungi n'ogamba okay kakati nakyuse kakati kino kimpaaki osobole okwagala kiri kimpaaki kimpa obudde nga bungi kitegeeza nja kukwatanga akantu kange kimpa n'okukola ate research nga mungi nnyo so ogenda okutuuka ku makya ng'oggumidde bulungi so I think betuvuganye nabo mwezi essaawa we are giving them a run for their money
ayino gye bali ennyindo zigabaga abayaayi baatutaddeko ttabo egaali malina okuba twasinakinze sinakinzaawo kale jase mbadde mpitidde bwitizi saasobola kufuna nga mutandise sheeyo sigwe wajja n'otuggyako akantu anti akantu kaali ka tv after media services bagiza baja after media services eri next media so kakati awo bana nina ka video kedale kwefu ngoli mu space bakatafu setapuse ne bagamba nti wabadde nga wa SFC abala ne bagamba nti waliwo ekyabadde kijja ne weeraliikirira ennyo essimu n'ogiteeka olina ensawo olina ensawo y'empale eyo mbwekomye no wansi wataddemu essimu nekkirira paka wansi akavidi yako obuzibu kibuzibu nadde kusheyalake wano naze stage manager kati omuntu yene yali abaddeko baaka stage osobola okumanya lwaki essimu olina okubanga ogikyusakyusa buli luvannyuma lwaki bweva muno bwedda muno bweva muno bwedda muno ate ng'ogimanyi amaanyi ogamanyi ati omuntu yenna ng'olaba akayanya enkyusa y'essimu omanyi amaaso tegawera omuntu nga wamaaso gawera olina okuba vigilanti divorce towefula tokikola wamma ne bwateresa essimu nabale sikigenderedde musoke eno gyadotereka mu nsawo esebo essimu etagaza kakati olina buli woyimirira olina okuba omanyi ati omuntu kati bw'osanga omuntu apakinga buli wasanze omanye emotoka nfu tuli mu kivulu essimu ogikwata bwoti ogissa mu saati owagisteka wano naye zino olina okugiteekamu ate n'osooka omagamaga ani alabye ng'agiteekamu olabayo abakulabye ng'ogikyusa ale ng'ogizza eno iphone yadde kumalako emirembe bulungi kwe kutunulanga ayekengera buli akuyitako oba omwekengera otunaba oti n'ogamba oyoate bagamba muwalo yaddajja nogamba katansanga wanveewo musajja kakkana eyiye kumalako emirembe nze ebbanga lyemmaze mu ndongo dako abantu abamu bampulidde ku CBS bo balowooza nakajja mbitu era ngenda ndaba abantu abampisa abansuubulako entalo nze sizisuubula nze am the manufacturer then abasuubuzi ne bajja abanoonya amasannyalaze abanoonya okumanyika abanoonya buli omu n'ojja n'olunsuubulako ne weeyongerayo n'olutunda mu olosi liteyiro kati ezange nze esuubuza abakamukamu ab'omunda n'ab'ebweru w'eggwanga era ogenda okulaba waliwo eyakusuubuddeko ng'ali munda mu ggwanga nomanya oke ng'ali bweru wa ggwanga naye mulimu besisuubuza waliwo abajja ne bakonkona ne baagala okusuubula nga tekijja kusoboka ogenda okulaba nga otunuulira levo ya cleanliness ye obukyafu mu ndowooza ye n'endabika byonna obitunuulira n'omanya nti naddala mukamwa nga mukyafu mukamwa ntegeeza ebigambo ebiva mu kamwa ke era ne bwoba mukyafu ekya bulijjo era lwaki tuba society era nawe tekkirizigana naawe nga ffenna tulina ebizibu naye nga musajja tosobola kuba kaama tuba tukola kikati abo baveeko omuntu yenna ng'afubutukamu ebigambo nga si biyonjo tuba tetujja kukwatagana so ndeba toyagala nnyo gaba masannyalaze nga gaba ate sanze omala abantu benzukiza nzire goma abantu benna waliwo ababa babulirayo bwoti oba okoze product yo nga naye abantu balala be balina okugisuubula oba oliawo nga waliwo omulala agisuubudde so nze ndudde mu ndongo eno era kizibu omuntu okuŋŋamba nti gundi wuuyajja n'entya tewali wantiisatiisa era manyi how to avoid violence naddala mu bivulu era kasita nti soma wali eri nti gundi ajja
nanyini kivulu mugamba no mulimu gweguweddeko. I'm not going to mingle with whatever is going to happen. Nga neeyongera. Oyogera ku ndongo, olwo nali ngamba nti badde okimanyi nti Kwefu yali first president wa Firebase. Nangamba Firebase yatandika emyaka ejjedda. Kwefu yaliwa. Teyali Firebase, yali ambassador Firebase. Ambassador Firebase. Ambassador iseza nti waliwo ng'eggwanga litandika. Naye abamanyi ebyafaayo babimanyi kati ffe abaaliwo mu zi back stage za Battle of Champion. Ffe abaaliwo at the peak of the Bobby Bebe war. Ng'ate we are not just twali tetulaba bulabi. Twali ku fronti. Esala nekugwamu maaso. Ku fronti ate nga one man army by then. Obuzanga Lwanga Douglas yajja okubulira. Era ekaddeyo n'abantu yagamba oyo abo tebamanyi ki. Omanyi waliwo gwegwe nanyumiza akali akasajja kasiisu. Abo tebamanyi siisu. Ffe tuli basiisu one man. Ojjabo oti n'omutunulira no siisu. Siisu yali waddala. Kati nze ndi siisu obaliriza weetoolodde ng'ate olina okuneetondera mini box. Mini box bajja ne beetonda. Abo bamaliza ne bajja mini box ne beetonda. Yaga muganda waffe tuleke kantu tuzuukira kati wano bwe tutazuukira ate tunaazuukira ddi. N'omugamba tewali buzibu naye nze kye ndyogedde sikikyusa. So we've been there mu ndongo eno tulabye abagudde, tulabye abasituse, tulabye buli kimu tukirabye. So when we are speaking to the audience, we have the moral authority because we've been there, we've seen it, we've done it. Tewali kintu mu ndongo wano bye tutalabye na bye tulabye bantu nga bakola muyinza okuba tetubikoze ne tulabye ababikoze ne bigweredde. So when we are speaking, speaking from the point of hatred, from the point of jealousy, we speak from the inspiration point. We speak from an education point. We speak from a point of collecting the next generation. Kuba kiruma nnyo okulaba Boy Wonga muganda wange ng'olaba abadde akikubye. Divorce otulaba nti okola eno ozimba bino byozimba tusobola okuba nga tetulina contribution. Ne buli lwe najja wano n'ensanga kompyuta teriiwo ssebo mba nnyina okubuuza ti kompyuta yalazeewa. Ekyabadde wano kyalaze. Twajja lulinga ebintu bitandise okuwera naye kati ettaala tokyalina kiki. Tosobola kuŋŋamba nti bibyo si byange bati mbivunaanyizibwako. Bivunaanyizibwako kuba oli boyi wange. Bw'ogwa nze mbonaabona. Naye luli bwe tubeera katolaba eno studio. It is only a stupid person ayinza ogipinga. Nze osobola ogikola naye gy'obeera ate nze ngisabira nnyo ebeewo n'okusinga gwe nnyiniyo. Kubanga enkuba bw'etonnya eyo gye tukwatira akantu nga ffenna tetuyina we tuddukira kati ffenna nga twezinga mu lubalaza bwe tuti naye bwe tugira bwe tuyamu nga omanyi abasirusiru mu famire omusirusiru yasabira emmotoka ya brother we gwe Kabenje gwe noba tolina mmotoka ne brother wo bw'agula emmotoka Seekikowo ate gisabire nnyo ebeera ennamu okusinga naye era bw'aba agivuga bubi omukubira n'omugambo waayo divorce emotoka ng'ogivuga bubi togitomeze because emmotoka eyo si ye ya mwenna kati omanyi owewuse maama bw'alwala mu kyalo tebakubira ggwe atalina mmotoka bakubira ye gwakubuulira nkeera n'omuweereza amafuta namugjeeyo nti kale katujje emmengo ate naye aba aswala okusaba amafuta egwe muli mulumbe mwena mudda Kampala muga emmotoka y'abaabaka ngingingi bwetuukamu mulina n'okugyoza abatayina n'ogyoza n'ogiraga omukwano babawo bwe bamuwa omulimu ne bwaba ku ssente ze takuwaako yadde siringi ebi bibiri gwe olina omusabira asigaze omulimu ne bwagoba takuyamba takola ki musabire asigaze omulimu kuba mwenna bwe munaagwa nga naye tayina agenda ate kuba mubi nnyo gye muli ajja funa ekirowoozo ekitunda ettaka lyammwe naye bw'aba akola muga agundi akola ne gundi akola kimala so kubeera ku obulungi
tekuyamba gwe okuva ku kyalo n'ojjeeno n'okola kiyamba nnyo ekyalo era balina okukusabira because bino ebyeno bwe biggwa bodda ku kyalo ogenda bamenya mayumba ogenda bakuba katayimbwa obusungu bujja Kampala so in a family because entertainment is a family tusabira nnyo bannaffe babeere bulungi kyobula ogenda ku kivulu kyalake wano nga tolinamu nnyo sente z'osubiramu naye ng'oyagala lake afune abantu abeere bulungi bw'abeera obulungi atisi bwawulira nti kwefu banne yeetaagayo empeke ya panado abaamu ne sente naye wane kwefu tumusondere wano panado so we don't speak from a point of hatred we speak from a family point of view nti eboyi waffe wano ogenda kuyokya wano ogenda kukola kyo kitegeera industry eno nze nyiza nti tetulina bayimbi mu Uganda tetulina bayimbi tulina ki mu muwendo tetulina bayimbi bwe yayo kakasa nti tetulina bayimbi gwe tulindako tutuuke mu festival season ogenda okumaliriza nga Bobi Wine taliiwo takyayimba ng'osigazza Chameleone na Bebe Cool ogenda okumaliriza nga Chameleone bamubuukinze ebivulu bina aweddewo Bebe Cool ng'alina kuyimbira eri Kololo tosobola kuba kuwalala gy'omutwala bw'otuuka kati awo n'ovaawo n'okkirira mu bakazi ng'olinawo Shiba Rema Cindy kati olukkiridde kitegeeza kati wali ozikidde ondegedde kati wali okomye ku basatu n'ozikira ondegedde n'ozikira kati ate n'okkirira ddala paka eno wansi kati kitegeeza awo toyinaawo bw'okkirira mu basajja awo n'osanga bawaiki beda n'osanga palaso n'osanga saha n'osanga gravity n'osanga lutalo eyo awo okomye ne Chris Evans bwoba omugaseeko ali awo omanyi nti awo waliwo abayimbi 6 abasigadde ate betulabanga va kuba n'abawerekerako awo waliwo abayimbi 6 kati abasigadde botogedde bawerekera mweyo generation ne generation ya Bebe Cool Bobi Wine ne Chameleone waliwo abaliwo awo ne tosobola batimba ne bakuleetera abantu ate bano asaleza ba research bo bataddewo kati anti ba research we bali kati awo tugenze mu basituvudde mbalaga mafini kati ozze ogambye kati kanzije mu bandi onogamba nkubidde research nkubidde Lutaya research ojja mukubira ku Christmas nga yetegese ku front page nga ina ne we yetegese wala ebivulu biri agambe sigenda Masaka agambe sola genda Masaka oyo avuddeko siso ava Masaka nyimbe kalenda nyimbe ne walala okubire Geoffrey Lutaya agambe Christmas ndi mu Geoffrey Lutaya agabudde kakuuto sina bwengenda kuyimbira Jinja ononyawani awo omulala Haji Aruna mubiru alikati ali awo wansi waabo ogenda omukubira ng'alina ebivulu 5 okkiriddeeyo kati ogenze mu bakazi wekapo okitegedde kati ogenda okumaliza katufudde mu byokusaaga kazi wekapo akuba naye kazibwe tosobola sibe bantu bogamba nti gwetaka ekipande okitegedde abeeramu akuba naye olina okuteekayo omutwe n'omugattako kakati ogenda omumaliriza ng'ekinene nnyo abayimbi boga nti bwe muteekako abantu banaaba ne bambala ne bateekamu ne stocks n'engato ne basiba n'obuguwa ne basiga n'ebizigo ne bajja ng'olina abayimbi ekinene olina abayimbi nga 100 awakana tosobola bagabanya Uganda yonna gwe teeka mu comment section gwogamba nti abayimbi twogedde ate nga n'abo bamu betumenye tebakyaleeta bantu alina kubasangawo kacyovola abategesi bayongerako gasiya atwala expense amala okuteekako ekipande olina ekipande kyaleke wanu awo kati soko okiteekeko nze nkulage olunaku luno lake wanu bagaddako gasiya gasiya so w'abantu kakati ekipande kino kiraba omanyi nti buli muyimbi wa Uganda buli muntu aleeta abantu yabaddeko kuno
oyina Lutalo, oyina Aruna, oyina Lutaaya, oyina Misaaki, oyina Mariachi, oyina Sophie Nantongo, oyina Mary Bata, oyina Mbazira Tone, oyina Kalo Nantongo, oyina Bitusi, oyina Giovanni Luzinda, oyina Bettina, oyina Kabako, oyina Bannabosa, oyina Kazibwe Kapo, oyina Bakibijigiri, Aizonitine Group. Ono industry adaji mazeeyo. Bagayi yafunye abantu mutwalo. Kakati bonna ng'omaze obbagattako ate olina okuteekawo ku mpaka z'omupiira. Ondabawo ekifaananyi ky'ente. Olina okuteekawo, olina obbagattako n'ente. Olina obbagattako ente, abalala bagattako ku kino ekipande kyennyini. N'ogattako ente, n'ogattako omupiira, n'ogattako ennyonyi, eddaku zino bagattako n'ennyonyi. Onobagattako pichipiki z'empaka, n'obagattako bouncing castle. Gamba olina obbagattako naye ng'ekipande kiri bwe kiti kigagga. Naye abantu by'okigattako omaliriza ng'oli bantu 4,000 oba 4,500. Kati 4,500 ku mutwalo ze milioni 4 mu mmeka? Mu 5. In case waleetese ennyonyi. Ennyonyi ibali milioni 18 ku 2 ezitutte. Ente ya milioni ezi 2. Pichipiki z'empaka zitutteko milioni kale 5. Stage sound biki bitutteko milioni 15. Kyekibuuza nti enkubuuza. Kati ogamba bw'oba ofunye abantu kati ekipande bw'oba okisasudde okukiyitako olina okuba n'abantu mutwalo. Ze milioni 10. Okutandika okuyita ku expense yo. Kyokka nga walanze kati bino byonna ente walanze TV n'ogiwe milioni 5. N'olanga TV 4 ze milioni 2. N'olanga radio 4. Buli radio n'ogiwe milioni 5 ze milioni 4. N'okuba ebipande wakubye ebipande bya kale tugayo bya milioni 3. N'okola baana buli baana ya mutwalo n'okola baana za 10 ameka n'okola baana zikala 4. Kakati ate ne KCC eyagala sente z'okusibayo baana ne poliisi eyagala sente ne URA n'okujja ku mulyango ekusoloze ebulungi nnyo ekireebeerawo erina okujja ekusoloze byesebo buli muntu bamujjako 18%. Kakati bw'omaliriza ebyo n'ojja osasula bano abayimbi. Misaaki wa mitwalo 3. Kali Misaaki wa mmeka olowooza? Milioni nga 3. Lutaaya aba kuwadde milioni nga 3. Aruna Mubiru kale 2. Oli milioni megaawo. Lutalo awo naye asaa kujjako 3. Mariachi nga kamu kitundu. Bitusi bali 3. Milioni nga 3. Okay, tefina kyokka n'ofuna 15,000 ez'abantu ze milioni kale tumubalire milioni 5. Ky'abantu bava mu bivulu n'ayagala okwetuka. Tewali wava mu kivulu kati alinamu ssente. Era kyoba bannyini byo kati abo kitegeeza bw'ogatta bw'okwata abantu 15,000 kuliko abayimbi bamekaawo. Bayimbi bangi. Nsoko kati okole calculator yeriwa. Calculator ogifunye? Kanjiteekeko wano calculator. Tugenda bala tutya? Nsoko oteekeko calculator. Esimu yange naye ate ntama. Calculator kakati otaddemu biki ate bino kakati abantu abayimbi tubaze nga kuliko abayimbi tadde nga 3. Abayimbi 3 kati bw'ogattako pichipiki z'empaka na biki kati manya ba performance yonna gy'otegese performance y'abantu nga kale bala abantu nga 8 be balina okulinnyako ku stage. Kakati 15,000 divided by 80
nga buli muntu alesa abantu 62 abantu 62 be bayambadde ono ngaze kulawo uyo kati umutwalo 62 zesete meka mutwalo kola nkaga 62 times kati kubisa out times 62 times mutwalo times nkaga mbabiri mutwalo nkaga mwebiri kati buli muntu alese emitwalo nkaga mwebiri yakwagala mume miliyoni ngambye 3 so endongo bwato we so kagati endongo era kyobola bateshi ali yagitegeka banyini fo bagitegeka babala biki babala byakunywa kwe babalira then n'ekifo okusigala nga kyali nnyo abantu kifune inde rongorani naye akati bo tuba twogera n'abayimbi twogera because twagala omulimu guno okole ki guterere omuntu abenga akupangisa tulekera okuyingirira obwerere simaya kuyingira bwerere bakyala bwerere simanya abaana biki ebintu modulo si campaign so kakati so that's the angle we are speaking from kale enga tufuddeyo side y'endongo olunaku olw'eggulo kola topic emu olunaku olw'eggulo omukyala omubaka omukyala wa Kampala Shamim Malende yakomyewo mu ggwanga ate kyemanyi ensonga za politics zino zifollowinga bulungi nnyo wabadde ebbugumu ly'amaanyi watuuse mu kibuga Kampala ne wabawo embeera nti yakwatiddwa tugenda okweduukiriza nga tutuuse ekatwe ku poliisi bugendo zibabwera ssaawa emu bbiri nti ate wuno ali waka ekifaananyi kya Shamim Malende okukomawo mu ggwanga kye yasiize kiraga ki naddala nga tutunulira olugero tugenda mu lwa 2026 Shamim yalwala era nadde musanyufu okuba nti yakomyewo nkomawo gye yakomyewo yadde asobola okudda mu kimpowooze but politics takola bwatyo we are in politics gwe tulimu wa activism baako kyokola ekiraga nti wooli make a statement so kye yakoze to make a statement era olaba kati yali mu topics eziri mu pecking order topics discussingibwa mwali so kye yakoze okukola oluseregende atambule abantu bamanye nti wali abakugenda poliisi beetamukwatako yalifunyeyo talking good naye nga teyandibadde y'amaanyi olaba bayisaawe mu kitundu we bamuteredde era yadde yeetaaga n'asulayo amaanyi gasobole okuba so mu politics gwe tulimu activism you need to be present kyobola abefudisi bakayanyanga nnyo mugisha muntu nga bamugaa twagala nkola yabeesijja ogwe mwala okididodde eno twagala so that is it naye nga amaanyi Shamim Malende abadde visible in activism wali ku ya parliament tomubanja bingi nnyo tabirinaawo naye no wabweru wa parliament kuva mu Basegirinya kirira mu bantu abenjawulo abadde bakwatiddwa n'abaana bakwatwa bali bamaze emyaka gyonna bayimusango ekitandika ne omugenzi kanso wa Mary so mu activism eno abadde very present the only thing kyalina okwansalinga the rumors of kulya sente za Salimu Sale those are the rumors on the street those are the rumors on the street era ababirengerere wala baga ensonga lwaki baatese ne Zaala Luyirika ali yesimbyewo eno Makindi Zaala ina ebipande muno Makindi bya Makindi West naye yamaliriza ataze mu Kampala yakuba ati enchungwa anti kati enchungwa eyo Malende yayino gitunnyonnyola isegedde yayino gitunnya kuba rumors are there tibali banyiga bwe yalifuna sente za Salimu Sale kati she needs to address that njala muno nyako sometime ndabe what she has to say about that but beyond that nzanti kati njemba chembade mutwalo katono nnyo waliwo embeera kati eriwo kwani agenda ofuna kadi okuva oliwe yakuba enchungwa n'ava kifo kye yesimbyeko Zaala Luyirika ne Makindi West n'agenda mu MP Kampala kati waliwo embeera eriwo wakati nalaba foot soldier abamu ng'eggaali engeri gye bagikumamu y'amaanyi nnyo ddala
Of course omuliro gulina okubaawo because bonna bakyala b'amaanyi. Zara Lwirika abadde speaker wa Kampala ng'amaanyi agayina. Then Noli abaddewo amaanyi agayina. So of course you expect a division mu bawagizi baabwe ababawagira. But kyesaagala bye bisongovu bye beeweereza. Balina okumanya nti tebalina kweweereza nnyo bisongovu because at a certain point you need the other party nga bamuwadde kaadi okumobilizingira kuba yabadde member wa parliament oba oli yabadde speaker wa Kampala naye aba n'amaanyi ge. So ebisongovu ebyo tebyetaagisa kubyewansiganya. We need to act like CCM chama cha Mapinduzi oba ekibiina ekya Mugabe Zanu PF. Munda baba nebibasumbuwa naye babawa ekiva ebweru nga kibatawaanya. They unite and fight whatever is coming from outside. Then baddayo munda ne bafuna endooliito zaabwe. So you should not expose your knickers outside omulabe wammwe kumanya wawe we mutuuse kuba mukyalinayo akalulu ka bonna. But Zara Lwirika teri yeyagaliza kibi naye amaanyi agayina. So may the best candidate win. Waliwo omukulembeze waabwe abadde South Africa n'ayogera n'agamba nti buli omu foot soldier omukulundo okwagwa okweka wempi balina omuntu gwe bagira nnyo bamuyita Magala yali foot soldier munnaabwe. N'agamba nti neno ewalala ku ground ate nga nayo birala mu balina bwe bagamba batya nti ono yagwe twagala yagenda okukola ki okusobola. Ye n'agamba nti buli omu akkirize mwoyo gwasuubira akakiiko k'ebyokulonda ke bakasazeewo oba gwe bawadde kaadi gwe balina okugoberera wakati nga bafuutu soja balaze nti nabo balina amaanyi ku kibiina awo. Kino kiyinza okusoboka? Kisoboka, tukirabeko nga kisoboka. It's all about understanding and reducing greediness. Era kino kigenda bayamba nnyo okumanya ani munnakibiina omutuufu nani yajja because ekibiina essaawa zino kyetaaga omukozi, kyetaaga royalty, kyetaaga n'omuntu, kyetaaga omuntu ng'oli mukozi ne royalty kigyetaaga. Kakati waliwo abantu ababiina byombi nga bakozi ng'ate bali royo eri ekibiina. So bafuutu soldiers bali royo bakozi eno wansi babaddewo, they've been there. Actually ekyokusatu abadde history w'ekibiina olina okuba ng'oli mukozi, olina okuba ng'oli royo eri ekibiina ate nga obaddewo. Kakati waliwo omuntu nga tabaddeewo n'abeegattako naye ng'ali royo ng'ate mukozi nnyo. Bukozi sitegeeza kwetika migugu, kwetika kazindaalo ng'omutwe gwe nga bwe walaba nti tulina Magala tulina ne Nalukoola. Magala mulungi ne Nalukoola wano ali waggulu mukko olwa academic gundi papers ze n'ebiringa ebyo ne experience ye. Kakati ng'oli kyamusingako kuba nti abaddewo bati wano ebisigadde nga Nalukoola amusinga. So kibiina bye kijja okutumya bwe bakugamba ng'okkakkana ng'ate mweyongerayo nga mukola ebirala. Saagala katuveeyo eyo, saagala gendayo nnyo eyo. Naye just nina akabuuzo katono nnyo. Omanyi twagala kyusa mu kantu kano. Omanyi bwe tuva wano nga tetulina gwe tulekedde ekigambo ky'amagezi kiba kyanjawulo. Dr. Kwefa abantu abasinga awangalira, abamu bagambye tuwangalira mu bulamu obw'obulimba oba twerimba mu bulamu bwe tuwangaliramu. Ofuna emitwalo 5 osula mu nyumba yakakadde. Olimba batandika okujajinga. Omuntu kati nsibuuzo kiri wano gwenga kugwe Kwefu omuntu afuna emitwalo nga 5 nga tuwogeza amazima yandibadde asula mu nyumba ya sente nga mmeka? Nga talinayo income ndala yonna walibadde osula mu nju ya mitwalo 10 ng'ofuna 5 because emitwalo 10 that is percentage is 10%. 5% mitwalo 5 je mitwalo 10 yandibadde ya mitwalo 10 nga gyosulamu in that giri emitwalo 4 jukira olinako transport, olina okulya, olina okwambala,
olina n'okweyagala mu Kongo omuntu olinayo ne kye tuyita black taxi ogimanyi black taxi ebeera bweti obeera oli wano alo kojja era dde kojja kojja munaye tuli wano eno naye tugenda kulambula kati oli kojjaawe owaye wakota bane mutabani nagambye ompeereze omugongo gunnuma nagambye ompeereze njala gula kaddagala kati black taxi nayo ina okubwangwa omubalirako because that is life okitegedde kakati ekikusuza mu nju eri half the salary is totally insane kakati obeera mu being your means omanyi nti emitwalo 10 gigenda mu kwebaka kati Juliana bwenzijjako emitwalo 5 nembako wenjisuula eyo saving neddaawo kakati n'otetenkanya zino obulamu obenga butambula. Oza kivudde ku ky'abantu okulivinga obulamu obuli high okusinga ku ssente ze bayingiza kikiva ku ki? Peer pressure naddala social media. Mulimu abantu nga they want to keep up appearance. Bwe balaba ku social media nalaba bataddeyo emmotoka n'abataddeyo essaawa nalaba abaana balaga bagenda ne bakola TikTok live ng'ali mu apartment ey'amaanyi mabega alinayo kiscreen kiri ekisalawo ebintu moddoka kati bibateeka ku pressure n'agamba batya nti nze sirinaawo okitegedde kati n'atandika okwereegaleega ogenda okumaliriza ng'alidde amabanja sente zaafuna versus sente za spending nga tebigatta kakati social media eyo era nze ngamba nnyo abantu naddala ffe ba celebrity abantu be bajaguza not people who are popular omanyi biri byanjawulo we have popular people but we have celebrities abantu be bajaguza people celebrate you whenever you come being celebrated by someone they celebrate you kati ebintu babyawula kakati erinnya lino siri eryereeta gw'olinoonya kakati terikufuga guwalinoonya okujjako olinga lyeryakunoonya likufuge ne bwe maze nakeera ku makya nendikolerera nendisomerera nengenda ku ziradio nenkola biki nendifuna I live within my means bwe kuba kulinnya boda nga nkyalimu eyo level erinnyamu ku boda Dr. Kwefu mjebale kimala nga neeyongerayo bwe bankyasobola kupangisa muzigo gwa mitwalo bwegiti nga nsulaawo bwe mankyasobola vuga motoka bweti nga nsulaawo okitegedde so peer pressure kati etusumbuwa nnyo naddala social media abantu balaba ebintu bingi nnyo ku social media ne balaba amasimu ne balaba biki olina akwata essimu ya miliyoni 3 naye nga terina na mugaso kati okimanyi lwaki tukwatagana amasimu gakola emirimu era situgakwata ono capital kamera teriiwo teekawo naye oli akikutte olwokubagira bimuyingiramu gomanyi lwaki tuvuga kati moroka ze tuvuga capital nti bwemba nze sigivuga kusinga nakikuvuga y'amalala nantaddeko bino ebibwatu naye oyagala ebaga nti soka weekooneko wano e Masaka era ekola sente zayo era moroka yange ebannamu kuba sente zayo ezikola era njigirako ekimu kyayo eky'ekumi waliwo gwe nagamba nti olaba zino sente zompadde kyensooka okulowoozaako yentambula era bwe nkusanga divorce nga imoroka yo yakwamye ngamba divorce takyamanyi business kiringa kungamba nti kamera yafudde tetulina sente zigikanika ti bulijjo sente kamera zeekola ez'akantu ziragawa okamulankamule kikyamu nti emoroka yo terina mipiira eyina okuba najjo ne bwe kuba kwewola gyewolere be n'emipiira eberenge bwe bakubira ne bagamba owaaye akantu kali wano kwote ewunyako buwunya kati bwe bulamu ffe mwe tutambulira it is buli kyolaba tuyina it is capital it is asset ya business mukyala wange essimu gye nina eno giraba bwenva mu ngalo bweti ekyokulya nakyo manya nti zembadde ndeko ebiri okitegedde ngenda kwesala kakati byolina okumanya nti emmotoka
it is just a means of transport. Esimu is a means of communication as well as another means of capturing content. Kati gwe atali content creator ekikwasa esimu ya million 3 ng'ekyamakulu ky'ogyagalako waliyo kati bali benagambye abalina access ku a lot of money abo baleke twogera ku muntu awenfuna yaffe be within your means abantu bajja kumanyirirayo bulungi nnyo. Nani yali abuuziza Nubiyaniri Kalina bagenda Nubiyaniri mwavu ne waliwo yali waliwo amanye moloka ya Nubiyaniri gyavuga naye mwavu niteri abimanyi but is living his life si mwavu. Kati olina okumanya ewaffe tuli tutya ndi ntya ebirooto byange abantu balina ebirooto manyi ngamba nyo abantu example nyentera okuwa abantu si buli alinnya taxi nateete nti abadda Masaka kisobola giringira enateete gwe nenkulaba ng'okutta essendezo zonna tuli mu nateete omwo bw'ogula ebyokulya bw'ogula biki kumbe okoma Busega kakati nange nenjagala ngule nengamba neyolaba onaaguze kitegeeza maaso ereka waliwo enteekateeka kumbe akoma Busega ng'asasula 10,000 ezi ng'avaamu 5,000 ng'avaamu kakati ng'ogamba wayi sigenda kuddamu spending oli kan spending nga bano bwe tugenda e Masaka kumbe ataddako aviiramu Kyengera so buno obulamu buli omu alina stage ye spending akusinziira ku stage yo waliwo ajja okwekuniza ennyo agamba owayi abali muno tebaspendinga nange sijja kulya kumbe gw'okoma Mpigi bo bagenda Mbalala bapulaninga kuliira Masaka kati enjala ekukalakata okuva enateete paka Empigi ogeza ate lyava mugaga kasinga nalidde ebintu byange so obulamu nga bwe wavudde waka si kusinziira ku divorce era divorce mba muli awo munyumya nagamba wayi tugende ku kyemisana ngenda wa Aruna wano ng'omugaga kale tewali buzibu tunaddamu ze kangende wa mama Najibu ne togamba ha divorce agenze wa Aruna ya mutwalo anaakiraba atya angenze bwegenda ali ku yebbiri olye mukomewo musisinkane ko byonna mmere naye kati go bagamba omuntu wakwata gwagala kwata wamwanvu so Dr. Kwefu ndowooza Kwefu gwe mulundi gwaffe gusoose okutuula ku channel ndowooza nedda sebo nanti emirundi giri emirala obadde oddawa mpaayo kukanga kati guno sebo guli mutaala emabega sebo naye we bali kukola nze abantu mbagamba nnyo eyo si kujubisa abantu entertainment industry tetumanyi kye tulina mu ggwe ekyo nkyogera nga wooli ne woba toliwo nkibagamba entertainment industry tennamanya kye tulina mu ggwe tennakimanya the love gy'olina ku gadgets nze njeegomba kati ate nze love gye nnina mu kusomaasoma ate gwe togirina kati nze nsobola okunoonya content nambeera mu mutwe nebino ebya gadgets ebyo binsumbuwa kakati ate gwe osobola okumanya oisegeera kakati obulamu bwe butyo bulina okutambula era nange bwe naatuuka ekiseera nga byenjogera owulira tebikyalimu nnyo ombuuza naye Kwefu ennaku zino nga wayiikamu nakulabye ku interview ya gundi naye ebintu byoyogera biwewuka ennaku zino tokyasomamu gwe wenyini otandika okunsanga mu byekisirusiru nga nekwe awo si owabeeranga twagala Kwefu oli ayogera netuwulira nti kakati nange nzije gambe divorce osanga kakamukoda ngambe divorce twatuuka tutya ku kamukodo omusajja alina kamera 3 omusajja alina n'amanda 3 nga gwotuwa okitegedde so life bweto bwetambula tolina kugamba nti wa Island ntera nnyo okuwa example wakwana mukazi wo tetwaliyo ne mukkirizigana tetwaliyo ne mugenda yonna gye mwagenda tetwaliyo n'afuna olubuto ffe kasita tumanya nti alina olubuto lwawe ne bwe luba lwa wiiki ezi nga tusirika
wageze wayizite emyezi 9 aleme nga tetulaba kiwo kintu kyonna omanyi nti no bitandiko owaye omukozi ya tosobola tugamba bibakwatako olubuto lwange nedda omwana mwamukola ki oli answerable nejjukire biri byali byammwe tetwabasondera ku ssente za chipusi kikere waliwo yajja n'akubuuza yuli mukyala oli gwe alina nga sikyamulaba bulungi nnyo ng'olina okumunnyonnyola tosobola kumuyitako buyisi ekyasobola n'ogenda ku poliisi naga divorce tubeera naye ku muzigawo naye waliwo omuwala eyajjanga ewuwe naye lwe twasembayo yayingira mu nju omulala teyafuluma omanyi nti poliisi ejja banoonya muwala gamba sooka otubuulireko noba gwobuliwo wa poliisi amu omuwala twekyawo alina London titulageeko ku bukakafu obulaga nti ali London olina onoonya tikito mwekwana byammwe naye ekyalo kiri interested okumanya olina omwana wo gwe wamuzaala edivorce omwana wo alina emyaka emeka akali myaka 6 bakibuuza nnyo awezeza emyezi emeka yiba naye ngaakuze kati winda aweze 6 nga tutandika asomerawa kati gezo ogambe titasoma tetugenda kuwadde school fees yadde ekitabo twamanya lwaki tasoma mama we yamulemera olina essomero gye wasasula omukazi n'agaana mutwalayo gwe noonyi okisege nga mwe muli babbali mwe mubuuza naye ate olina otuddamu mwagala ansa bulungi ensi bwetyo bweriba tubadde Dr. Kwefu olunaku olwaleero bwe tunaafunye omukisa omulala ne tumufuna mu episode ezinaddako akaseera ke tugendamu ndabi road map ey'okulonda eddibazi ne bakola summary empya ku isi ndabi ku Twitter omusawa ng'emwe mabega batali road map empya akaseera ke tugendamu kano bw'munalaba nga tubaweereza nnyo basanyusa nnyo mmanya nti akantu katuusiza nga tembaweereza nnyo bitalina makulu nga akantu katuusiza kuba eggulu nataddeyoko akantu akekoona ku mu by'okulonda nenda nga kalina engeri katambula bwenda nga nkyusizaamu nga sikyalawa abasajja ab'omukati mbere bulungi mweraba